Simple Media yaffe tukusensonga Mama Fina. So kaji wewe bali kunjagala. Nina akalabo kange kengendo muwa. Akalabo kange kengendo kuwa. Bakande tere wanu je kwata kirabo cyo kisumulo ngesera ba. Yo kwata video. Kaliza sere nandi zijewe zigule motoka bannange. Jifunye. Nandi jewe sere zigule motoka mu Katonda mu bannange enzi. Deka naike bana kisumuzo kikino bannange. Basebo ne banyabo mbalamusizza amanya Mama Fina akwira abasabo b'ekinansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fina. Mama Fina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lubalwa lwa Sunday. Mama Fina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa ne ku Facebook oyo mufere si Mama Fina. Nze nkubuuzaako muzzukulu wa Kabajja wasuze otya? Katusoboye nti wasuze bulungi. Olunaku olwayo tukedde eno Matugga nga gye tugenda okuba nga tukolera olunaku olwayo gye tugenda okusiba gye tugenda okusuula nga tuzze wano ku First Hotel anniversary ya mwaka gwa kusatu. Teraba nti buli mwaka First Hotel ekola anniversary era ng'omwaka ogwaggwa twajja ne tujja kutuusaako kyali kyakabi nnyo nnyini ddala era nga olunaku olwayo tukomyewo anniversary ya mulundi gwa kusatu. Nawuliddeko nti ekigenda okubeera wano kigenda kuba kyamaanyi nnyo. Waliwo okulya mayinza n'okulya tetuteŋŋana, waliwo okulya, waliwo okunywa, waliwo abayimbi bangi nnyo, waliwo okugaba ebirabo nga program mu bimpimpi program yo nene nnyo naye nga twawuliddeko nti era nga wolaba kati nga wolaba abatusooseewo basoose mu dduyiro kudduka mukola dduyiro tulengera abakyala n'abaami abakola dduyiro kyo nti wano ku First Hotel waliwo gym. So gym ya First Hotel basoose mu dduyiro nange lwakuba nti nalabedde nga yange ekola dduyiro naye singa nange ndi awo nga ndi mu kukola dduyiro ne bannange ate tuva mu dduyiro waliwo ate edduwa tugenda kubanga tusabira edduwa egenda kubeerawo basabire ekifo kya First Hotel ate era tugende mu juma kiba nti olunaku lwakutaano wabeerawo ejjuma nga bulijjo ate tuvaawo tugende mu kugaba ebirabo naye waliwo olwakuba nti sagala kukola lugambo waliwo omu mukwano gwa Mama Fina ate nga mutabani we ate nga waliwo ekirabo ekinene kigenda okugabwa olunaku olwaleero nino olugambo. So waliwo session y'okugaba ebirabo balina akantu ke bakola wano ku First Hotel nasooka kalaba wano eno nti mikwano gyewa ebirabo ne gyewa ebirabo nti gwe mbanga ndi mukwano gwe kuwayo ekirabo. So ekintu ekyo kirungi nnyo era nyongera okubaza ba First Hotel kuba bakitandika mukyongere mu maaso. So after kugaba birabo waliwo ate lunch tujja tugenda mu kulyawo otuva mu kulya simanya tujja kuddako okusamba akapiira waliwo akapiira ate otuva mu kapiira tuyingira ate endongo makuna abayimbi bangi nnyo olunaku olwaleero. So twagala kubaza Mama Fina okubanga ategeka enteekateeka eno ennungi wano ku First Hotel tukubanga tukutwala butereevu tutandike omukolo mpola tugende mpola paka binaggwera ku SB Media tugusa ensonga kwoli beerako nga twolekera anniversary ya First Hotel Matugga. وآية لهم أنا حملنا ذرية في فلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهي وإذا قيل لهم تقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا بل لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باتنا من مركدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يزرعون اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمله نكسهم في ذلك فلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان هيا ويهك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا نارا فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده الملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا لطيف 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 يا
يا لطيف 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 يا الله. اللهم لطيف بعباده يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم يا لطيفا بخلقه ويا عليما بخلقه ويا ساترا بخلقه يلطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. بسم الله توكلت على الله، بسم الله اعتصمت بالله، بسم الله اعتصمت بالله، بسم الله ما شاء الله لا ياتي بخير الا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء الا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، بسم الله ظهر سر الله، بسم الله جاء نصر الله، بسم الله أتى أمر الله، بسم الله برزت غارة الله، بسم الله تمت كلمات الله، بسم الله ركبت خيار الله، بسم الله تنشرت جنود الله، بسم الله جاءت الرجال الله، بسم الله لامعت آيات الله، بسم الله نعن في أمان الله، بسم الله علينا ستر الله، بسم الله هوانا حصان الله، بسم الله فوقنا هفر الله، بسم الله يا رسولنا حزب الله، بسم الله دخلنا في كلمات لا إله إلا الله، بسم الله خرجنا إلا سهر أعمال محمد رسول الله، بسم الله كل من عند الله، بسم الله نحن قربنا بإذن الله، بسم الله معنا يد الله، بسم الله وكفى بالله، بسم الله والحمد لله، بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وإنك حسبك ونعم رب ربي ونعم حسب حسبك تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك الإثبات في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والحضارات من الشكوك والظنون وإلهام ساترة الغروب ومطالعات الغيوب. هنالك ابتليت المؤمنين وزلزالا شديدا وإذ يقولون المنافقون والذين في قلوبهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا والسنة وسخرنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء كافها يا عين السؤال كافها يا عين السؤال كافها يا عين السؤال. انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارحمنا فإنك خير الراحمين
الظالمين وارزقنا فإنك خير الرازقين وهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا كما هي في علمك وانشرها علينا خلينا من خزائن رحمتك وحملنا بها حملا كرامات مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة وأبداننا وسلامة والعافية في ديننا والدنيا وكن لنا صاحبا في سفرنا وهذنا وخليفة في أهلنا وتمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانات فما استطاعوا مضيا ولا منجي علينا ولو نشاء لتمسنا عليهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانات فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون إنك على لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أغناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاءت الوجوه شاءت الوجوه شاءت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم طه طه سين ها ميم عين سين كاف مرج البحرين يلتقيان بينهما بر زرق لا يبغيان حاميم 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 أم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العظيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالتوب لا إله إلا وإليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين السؤال كفايتنا حاميم عين سين كاف حمايتنا قاف والقرآن المجيد وكايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم تعصمت بالعزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على حي الذي لا يموت اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير تعصمت بالعزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على حي الذي لا يموت اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير تعصمت بالعزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على حي الذي لا يموت اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم ارزقنا في السماء فأنزله لنا آمين أي الله تكويغا يلو تسرزكي يفوجي توني سنغا وتوني سنكوبا وإن كان بعيدا فقربه لنا ويبلانغا رزكي يفيد ولا نيوجي سنبه زنغا وتسنبه زنبه وإن كان في الأرض فأخرجه لنا رزكي يفي ويبلانغي نوي كواتي يفي ويبلانغي بدين تنون يوم سنة تكيجي تولينغا تسيمانا يلانغي جزي يا ربي يا ربي تلونغو سزرزكي يفي ya rabbi tulongose ebyenfuna byaffe ya rabbi tulongose emirimu gyaffe ya rabbi tulongose amaka gaffe ya rabbi longose ezzadde lyaffe ayi mukama katonda waffe gwe tusabye okutwanukula era tukimanyi ogenda kutwanukula ababadde batalina zadde muffe bawe ezzadde abayitaaga abakyala bawa abakyala n'abakyala abeetaaga abaami bawa abaami abeetaaga abalongo bawa abalongo kama katonda wange gwagaggawaza atera gwayavuwaza tujje mu baavu tuteeke mbagagga tujje mu baavu tuteeke mbagagga tujje mu baavu gabitizo tuteeke mbavuga zirani kuzangeza abafina ya rabbal alamina ya hannanu ya mannan ya dayyanu ya sultan ya allah ay allah gwe mugagga singa abagagga bonna gwe gwasingwa gabe atera gwajjawo so ya allah subhanahu wa ta'ala sasire bakadde baffe be wajjulula allah subhanahu wa ta'ala sasire bakadde baffe be wajjulula ya allah subhanahu wa ta'ala sasire bakadde baffe be wajjulula rahmatika ya arhamar rahimin ya hannanu ya mannan ya dayyanu ya sultan ya allah ay allah subhanahu wa ta'ala tukusaba tasaba masamabi otasaba ensalwa otasaba lugoni ddogo lyabwe otasaba kolimira ebikolimo byabwe
otaase abannafusi n'obunnafusi bwabwe otaase abatemu otaase ab'ebijambiya olongoose eggwanga lyaffe olongoose emirimu gyaffe olongoose obukulembeze bw'ekifo kineeno ekifo kino mukama katonda waffe okisitule kireere mu bifo ebyawaggulu ayi allahu subhanahu wa taala yanukula okusaba kwaffe yanukula okulajana kwaffe istajib lana du'aana ayi allah yanukula edduwa yaffe istajib lana amin mungu buli azzeemu amina muwe istajib lana amina mungu buli azzeemu amina muwe istajib lana amina mungu buli azzeemu amina muwe inna da'awnaka astajib amina allahu ya allahu ya allahu ya man ja'a al-qasir ya gawthau subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السيئات رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات تلا البدر ناله علينا من ثنيات الوي مرحبا وجبا شكرنا والله ما دليل هذا وقد استثنى الكيام عند الذكر مورد الشرع فإمة ذو رواية وروية فتوبى لمن كان تعظم صلى الله عليه وسلم غاية مرمه ومرماه آتر اللهم كبره الكريم بعرف شذي من صلاة والتسليم والتعظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد المصطفى سيد صلى الله عليه وسلم أما بعد ما تنمجوغ الله سبحانه وتعالى oyo Allah subhanahu wa ta'ala yatujja ku Jumeya yitanga tuli balamu n'atutuusa mu Jumeya nga tuli balamu banji bajjuludde nga tebalina musango gwe bazizza naye nga yalagidde bulagizi nti mujje gyendi era nga tewaliwo kugala ne bagenda gyali olowooza gwe omuwadde ki olowooza gwasinga obulungi okubeera nga akuleseewo nedda tolina ky'omuwadde osaanye okubeera nga omwesinza osaanye okubeera nga omwebaza wakedde wamwebazizzaako ng'ozuukuse n'omugamba nti Mukama Katonda wange weebala okunteeka mu bantu abalamu abasiraamu nkola yaffe enjigiza ya wakiwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okubeera nga tuzuuka n'ekigambo ekigamba nti alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur okubeera nga twebaza Katonda atuddizza obulamu nga tetulina kye tumusasudde nga tetulina kye tumuyimbiddemu wabula n'agamba nti kakooza osiga beera ng'obeera ku nsi zaako okusayira ku wekiwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama we yajjanga kyakusaasira eri ebitonde byonna yakubibwa yavumibwa yakyayibwa n'awalanibwa naye nga kyekimutuusaako ebyo byonna kubeera nga atuuse ekigambo kya la ilaha illallah Muhammadu rasulullah ngana wange nkuutira omwoyo gwange n'ejammwe wala tamutunna illa wa antum muslimun okufa tekugezanga leka okutuukako okuleka ng'oli musiraamu waddala leka okubeera Huseini leka okubeera obeezi nga yeggwe Jamira nebeera nga Jamira ng'akakaya kategeeza nti okutamako n'osala weera Yusufu nga enkonfiira gy'oyambadde etegeeza nti oyingirako mu muzikiti n'osala fissaawo akadde okawe Mukama Katonda wo bangi bajjuludde bangi bajjeewo naye nga tebalina musango bamuzizza kutuba yaffe ey'olwaleero tejja kwawukana na mulamwa gwe tuliko omulamwa gwe tuliko gwakwebaza Katonda kyenva laba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'ani ekitibwa baada a'udhu billahi minash shaitani rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha baganda bange bw'obalabalamu ebyengera Katonda byakuwadde tosobola kubeera ng'omwebaza ebyengera bw'obibalamu Katonda byakuwadde gw'olowooza ki weboogera ebyengera olowooza ssente nedda ebyengera bitegeeza ebintu bingi ebyengera Katonda byatuwadde atuwadde amaaso ebyengera Katonda byatuwadde atuwadde ennyindo ebyengera Katonda byatuwadde atuwadde amagulu tuukako emulago abaana babawanisa amagulu ababoodaboda amagulu bagataddeko amayinja bamugamba nti ogenda kumala wano emyezi 9 naye ku luguudo lwatambulira naawe kwotambulira tolowooza nti wakoze endagaano ne Katonda nti nze kampitewo olyoka oleete fusse oyo emulinnye tesi bwe kiri baganda bange Katonda akyakuleseewo balamu ebirungo ebyengera ebyo byakuwadde mu biyungo byo obeere ng'omwebaza bangi Katonda bajjeeko ekyengera ky'okuwulira nga bazaalibwa bawulira n'essaawa eno nga tebakyawulira ng'omutuukako akugamba nti munnange sikyawulira amatu gaafa atandika okubiika ekiyungo kimu ku kimu ng'akyali mulamu n'abika nti amatu gaafa amaaso gaafa sikyalaba neetaaga galubindi mu myaka gy'oyina okyalaba weebaze Katonda olw'okulaba tuve mu kulowooza ebinene nti okwebaza Katonda olina kumala kubeera na kalina nedda kalina tennaba naye oli mulamu
kalina tennaba naye amagulu go gakola. Waliwo omusajja omu yawangayirangaawo bwayise. Katonda yali yamugezesa n'ekigezo nga ky'amaaso nga yeetaaga amaziga. Amaaso ago mulaba Katonda yagatonda ng'enjuba eyo terina kukala. Weekalira bweti tabbu ekujjidde. Eyina amaziga agabeerako yo lubeerera ebeera ng'ebeera mbisi ng'etobye. Naye omusajja Katonda yamugerera n'abeera nga amaaso ge gaakala nga temuli mu kirungo ky'amaziga ekibeera mu maaso. N'abeera nga yatambulanga n'agenda e Germany n'agenda wa agula amaziga g'agenda otteeka ku maaso. Muganda wange Katonda mweye mbeeramu akutuusizza naawe. Okakasa nti tolina amaziga ku maaso go. Bangi abali emulago nga n'obulwadde bwe yalwala tobuwuliranga kera nga tosuubira kubeera nti oyinza obbulwala. Ne bagaa nti nedda ono yalwadde kansa w'amagumba. Abantu balina ebirwadde ne Katonda atuleseewo n'atugera n'agaa nti mwe mubeere ku mwaliro guno eno ogw'okunsinga mweyagala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Baganda bange bwe tubalaabalamu Katonda byatuwadde tetusobola kubeera nga tubimalayo. Nga tonnaba kwebaza bingi nnyo sooka weebaza ekyengera ky'obulamu. Bangi abanoonya abaana bali mu nsi eno batambudde abaana tebabalaba. Katonda akuwadde abaana obeevuma. Abaana banfuukidde ekizibu gwakaaba sukulu fiizi bannange mulekerawo okukaaba mwebaze ku Katonda abongere. We muneebaza Katonda ye mwennyini yatusuubiza mu Qur'ani ey'ekitiibwa n'atugamba nti muneebaze nja kubongera. Naye ate we munaalekayo okuneebaza ngenda bassaako ebibonyoobonyo ebikakali. Baganda bange twebaze Katonda. Gwe onoonya mwana olina nusu kasanvu. Naye ate omuyina omwana olina nusu kasanvu eriyo ayina ssente empitirivu talabanga ku kyengera kya mwana. Talabanga ku kyengera kya mwana. Tumwebaze Katonda olw'abaana baatuwadde. Tumwebaze Katonda oli mu muzigo gwo okukkuluma era ogamba bannange bamanja emyezi 10 n'okaabira Maama Fiina ebizibu byo bikwebire Mukama Katonda wo. Ne Maama Fiina naye ayina ebyo tajja bikubuulira. Maama Fiina alwala obulwadde bwa milioni 10 gw'olwala bwa milioni 2. Webaze Katonda olw'ekyo. Ekyo nakyo kyengera. Ekyo kyengera. Maama Fiina bw'abeera nga anoonya ekyemisana ayinza okunoonya ekyemisana kya milioni 4 olw'ensonga alina bangi abamuliko wano. Naye gw'okaaba gavumenti nsaba ennyambe lwaki mbuliddwa omutwalo ogw'okulya. Sooka weebaze Katonda nti oli mulamu. Gwali muzigo kinene nkigamba muganda wange togwamu maanyi. Weebaze Katonda akwongere. Eriyo omwana asula ku street ng'ali ku kibokisi. Naye nga ku kibokisi awo waali ye nga tannaba kwebaka talina na blanketi gye yebikka asooka neebaze Katonda nti ekifo kye kwolwo akisanzeewo. Awo ku muzigo ku lubalaza awo. Emitwalo gy'osasula wano mu jiimu n'okwata ku kino ekyuma kyava Pakisitaani, kino kyava Germany, kino kyava Russia, n'obeera ng'okumumbiruko nga mulamu. Naye ebyo byonna byonna obituukako ddi ng'ofunyemu kasente. Ate okafuna kwogereko nti nkola ki? Nkalina okalabike. Lwaki okakwatirira? Lwaki okwatirira akasente ako? Waliyo akeetaaga. Eriyo ssaawa eno yafulumye ng'agamba nti nze weefuna nusu lukumi ebyange bibiri. Mba mmaze. Olina emitwalo 10. Naye okyakaaba gikwateko saddaakeko emitwalo 10 egyo gy'olina. Ekyokubiri nga nniya gy'osaddaakirako yakwebaza Katonda. Kuba yaffe ey'okubiri ng'egenda okuggwa baganda bange. Akalala kanene nkakubiriza mwenna tuyunge eŋŋanda zaffe. Mwaka tugumalako, mwaka gugenda kuggwako. Wayingira Kampala oluusi abantu abakuyingiza Kampala wabeerabira dda tomanyi gye bali. Abantu abakufuula kyoli tobajjukira. Wayingira Kampala n'ogiyingira ku loole. Naye omusajja oyo yakuleetako ku loole y'amanda oba eya muwogo omanyi ssaawa eno gy'ali. Omanyi kyaliko. Omuzigo gwe watandikirako omusajja n'akusenza ku muzigo gwe n'agaa nti afuna emitwalo 2 ojje nkuweewo okusula. Omanyi gy'ali. Gw'olaba ojjukira byakati kano by'olimu kati. Naye kubamu flashback emabega. Ekyokubiri tukwata ku bantu bangi naye baganda baffe bali batya. Bagenda batubuuzaako baganda baffe. Baganda bo bagenda bakubuuzaako basenga abo bajjajja abo tuyunge eŋŋanda. Omuntu nga tonnaba kukwata ku webbali sooka onoowuwa kuliko waneeno ku lusigero onoowuwo agenda kukubuuzibwako. Oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti kullukum raa'i, ffenna tuli balunzi. Buli ali wano okutta omuggo olina ky'olunda. Omusajja olunda famire yo, olunda emirirwano gyo, omukyalo olunda bbaawo n'abaana bo, ne buli ky'olunda kigenda kubeera nga kikubuuzibwako. Bantu mbalaba ku social media beekyaye bakaaba naye ng'ekibakaabya agamba nti nze oyo gundi muganda wange mumulaba naye tanfaako. Bantu bakaaba, bantu beekyaye naye ng'abantu baabwe bali bulungi. Muganda wange oli mu ssaawa eno mu Kampala gy'oli naye toyinaayo muganda wo gw'oyinza kukwatako ku mukono n'omuleetako e Kampala. Tomuyinaayo mwana wa muganda wo.
toyinayo omuntu yali akuyambyeko n'omukwateko ku famire ye. Baganda bange twekube mu mitima, tukube mu tooki. Bantu bangi Katonda bajjuludde nga baali b'amaanyi, ffe tetunaakubeera b'amaanyi. Tera okuwaayo ekyokulabirako kimu. Si walampa gavumenti naye njagala nnyo okuba ebyokulabirako nga bikwata ku bantu abo. Tumire omusajja yali General Eri Tumwine, yatambulanga ng'atambulira mu konvoyi y'amaanyi. Saluti zaamukubirwanga, yavuganga emmotoka z'amaanyi, yayinanga ssente empitirivu. N'essaawa eno byonna byaggwaawo ali awo yeebase. Ne woba oyagala nnyo tewakyaliwo magye gamukuuma. Baamulekayo gye baamuteeka. Kadi waffe Seeka Muzaata ali Kigoogwawo yeebase. We yayogeranga ng'owulira nti Seeka Muzaata yakola ki? Yayogera, bonna tebakyaliwo. Mbakubidde ebyokulabirako ebyo bibiri nga bitegeeza nti nze ŋŋenda naawe ogenda. Naye ebbanga ly'omalanga omukisa okyagulina, oyina ebintu bisatu. Saba Katonda, mwebaze, baako b'oyamba. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى عن كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه كل ولي من المغارب أو مشاربها برها وبرها إنما كان في علمها والتابعين إحسانهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآكموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. شهد الله إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. katika matiswala Allahu akbar la ilaha illa Allah. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم يحاسبهم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله العظيم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونصلي على رسول الكريم. الله يا الله يا الله يا من جاء القاصد يا غوثاه. الله يا الله يا الله يا من جاء القاصد يا غوثاه. بإليه وبعبادنا ولو أبنا غير مشاكين يا هبذا رب وهبادينا وهبذا محمد هدينا لولاهم ما كنا ولا باكينا اللهم لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا سلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا كينا نحن الأولى جاءوك مسلمين والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا وقد تدا جمهم علينا تلك الأحاديث التي روينا فردهم اللهم خاسرين. الله يا رحمن يا رحيم الله يا حي ويا قيوم الله يا قوي يا كريم الله يا علي يا عظيم لا ينبغي للقوم أن يعلون. الله يا لطيف يا عليم الله يا رؤوف يا حكيم الله يا
تواب يا حليم الله يا وهاب يا كريم أبنى الأولى وجل إيدانا الدون الله يا ملك يا منير الله يا ملك يا كدير الله يا مولى ويا نصير الله أنت الملك الكبير ليس عندنا لك مجزين الله يا شاكر يا شكور الله يا عفو يا غفور الله يا عليم يا خبير الله يا فتاه يا بصير لا تهرمن فتاك المبين الله يا ظهير يا جليل الله يا باطن يا وكيل الله يا صديق يا جميل الله يا حفيظ يا كفيل كن حافظا لنا وكن معينا الله يا غني يا حميد الله يا مغني ويا رشيد الله يا مبدع يا مريد الله يا عزيز يا مجيد رزق التوحيد يشكرون الله يا قدير يا مقتدر الله يا كاهر يا مؤخر الله يا فطير يا مصور الله يا مصي ويا مدبر دبر لنا ودمر الأدين الله يا دائم لا يموت الله يا كريم لا يفوت الله يا محيي ويا مميت الله يا مغيث يا مقيت كن موتنا وحسننا الحسين الله يا بسيط أنت الواسع الله يا كبير أنت المانع الله يا خالق أنت الجامع الله يا خفيض أنت الرافع ارفع معالينا لإليين الله ذو المعرج الرفيع الله يا وفي ويا سريع الله يا كفي ويا سميع يا نور يا هادي ويا بديع ملكتنا بما جرى يكفينا الله ذو الجلال والإكرام الله ذو الطول على الدوام الله يا ذا الفضل والإنعام وسيد المتراكون الأنام ارحم عبيدا لك عبيدين الله يا أول أنت الواحد الله يا أخير أنت الراشد يا وتر يا متكبر يا واجد يا بر يا متفضل يا مجيد بفضلك ربنا على ما فينا الله يا مبين يا ودود الله يا مهيت يا شهيد الله يا متين يا شديد يا من هو فعال ما يريد إنا ضعاف لك كاللجين الله يا مؤز يا مقدم الله يا مذل يا منتقم البادئ باكي فلا ينعدم المحسن والحافظ الأكرم ليس لنا سواك من يحمينا الله يا وارث أنت الأبد الله يا باعث أنت الأحد يا مالك الملك إله الصمد لا كفه لا والد لا ولد كفر الدهن فقد أوذينا الله يا غالب يا كهار الله يا نافع أنت الله الله يا بارئ يا غفار يا ربي يا ذا القوة الجبار قوم لنا الدنيا وكون دينا الله رب العزة السلام المؤمن المهيمن الألام ذو رحمة الأعلى الستام مدني الحق والإسلام غير الله اللهم نسيرينا إنا دعوناك استجب آمينا الله أنت المتعالي الحكم الفضل ذو العرش ولي الأكرم الغفور متجاوز منئم العادر أدر صابون الأرحم مكن لنا في أرضنا تمكينا الله يا قدوس يا برهان يا بر يا حنان يا منان يا حق يا مقسط يا ديان تباركت اسماؤك الإنسان يا كرنا بابك المسون الله يا خلق يا منيب الله يا رزاق يا حسيب الله يا قريب يا رقيب المستعان السامع المجيب المستعان السامع المجيب المستعان السامع المجيب إنا دعوناك استجب آمين الله يا الله يا الله يا من جاء القاصد يا غوثا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين اللهم اغفر لي والأمن كالمدن بالضعيف وابن إسماعيل النبهان مؤلف هذا التوسل وادخلني وإياه من غير سابقة العذاب وأسر إلى روح الثواب هذه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن شاء الله اليوم تكني إني أيوب كفو وكسوكف كمتما وانت وسبع الله ibizibu byosinza bimanyi buli omw amanyi ebizibu bye
obyanjule obyanje okusaba Allah n'obukakafu okukakasa nti Allah agenda kutwanukula inshallah taala. Abaana baffe okubasabira, ffe kennyini okwesabira ensi okugisabira, ekifo kyaffe okisabira Allah okissaako obukuumi. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعف عن أمة سيدنا محمد اللهم تجاوز عن أمة سيدنا صلى الله عليه وسلم. اللهم سامح أمة سيدنا صلى محمد الله عليه وسلم. اللهم افتح لأمة سيدنا صلى محمد الله عليه وسلم. اللهم أعز أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم مكن لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه اللهم وسلم. أيد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه اللهم وسلم. ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وافق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه اللهم وسلم. احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احرس أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عن أمة سيدنا محمد اللهم وال من ولاها وهد من أداها وبلغ من الفتح المبين ونصر العزيز في كل زمان ومكان غاية مناها اللهم أعد بها شر الكويمة ودينك المبين وادم الزام مجدا إلى يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. bakadde baffe bassebo ne bannyabo mwenna awamu tusanyuse nnyo okubalabako ku kyalo kyaffe kino kirwanira tukiyita ekyalo ekyamatendo kubanga enkulaakulana gyekiriko yaliriri era nga mu nsonga zonna twagala nnyo okwebaza oyo omu aleese enkulaakulana kuno okugigatta ku nkulaakulana ze yasooka okusanga omukyala maama Fiina. Njagala tumwongerere eddala engalo kubanga enkulaakulana eno kuno yali teriiko naye kaakati ekyalo kino kitegeerekeka mu ggombolola eno yonna ate ne kitegeerekeka mu disitulikiti eno yonna. Kigambo kyebazibwa nnyo eri Katonda. Sigenda kwogera bingi kubanga vayisi waali nabadde musabe olwaleero nga yagenda okubaako ebigambo byayogera naye kanjogereyo kino nti we tuli wano security eri ggulugulu tewabaawo alowooza tiwanabaawo ensonga yonna oba omusana gubookya gofa gubookye Katonda ye yagutonda gusinga enkuba so nga n'enkuba nti nayo nnungi. Kansabe vayisi abeeko ebigambo byayogera ebyaniriza era ebitendereza omukolo guno nga tuuse ku mwaka ogwokusatu nga ekifo kino kitandikiddwawo neyanziza. Ate ffe twaniriza abantu ali twagala enkulaakulana toyinza kukulaakulana tewali baki seeka muwulidde ng'ayigiriza ng'agamba jjukira omuntu eyakujja gye yakujja nakutuusa wakulaki wooli. Ekigambo ekyo kikulu tukirabira nnyo naye dayirekita w'ekifo kino omukyala Namutebi ebintu byakoze bimufaanana bikola ki bimufaanana era omuganda n'agamba kyosiga kyokola ki. Nzijukira nga batandika okuzimba ekifo kino kubanga nze ndi manju waabwe nduddewo nye manju waabwe oli ku lusozi manju waabwe. Byonna ebyakolebwa abaana baffe yabawa emirimu teyajja abantu wabweru ate teyakoma okwo nga n'ekifo kimaze okufuuka nga bwe kiri ye nabawa ebiki ekyo kigambo kya tteedo. Abantu abamu twagala kuba abantu baffe emirimu bekisanze mu kitundu sigamba baŋŋanda naye nga bekisanze mu kitundu mwana wawe balinyo ebalire ddala era nga betuwulidde nti ekitundu bwe kyeyongerako kati mu ggombolola yaffe ey'Eggombe era ekifo kino kimanyiddwa
ne mu disitulikiti yonna ey'e Wakiso. Ngenda kusobayo akantu kamu, simanyi oba bwe kiri nga kyatuukayo dda. Maama tugeddeko ku mutimbagano gwa webusayiti batunoonyeze ng'okwo abantu bangi bafunyeemu nnyo ababeerako online okwo nnyo omuntu akukubira atali wano okusinziira wa designinze ekifo kigenda kwongera okututumuka mu area eyo. Sijja kgenda wansi waayo eridiipa naye bamafiina n'olukiiko lwo kwegayiridde okozesa siringi 2 noyogera n'ensi yonna ng'oli ku mutimbagano ogwo. Singa babiri bya tiktok waliwo kiri ekyabakugu otuuka n'otunula otegeeza eziri mu kifo naawe njagala nkulengereko nti mu Uganda Wakiso district pozi ekyokusaba tuteekako namba ya muntu yenna ebeereyo nga direct. Lwaki? Nti ojja kwesanga nti namba gy'otaddeko ate omuntu oyo oya tokyali naye ng'ate yeetambudde wonna era asala mukubira so kati gwe omuntu wakunoonyezaako natakufuna era amaana n'akunoonya papa akola ki then n'owa ebiragiro. N'olw'ensonga eyo nja baagaliza akadde akalungi mu kifo kino si bwe kyeyamanya abantu bano tukkirize ensonga zino zibeerewo tetulina buzibu nabo. Omukama ebirungi byawa ensi ffenna abituwe, omukama abeere namu. Neyanza Ssebo Chairman Kajuba, neyanza Ssebo akulira ebyempisa ku First Hotel, Bassebo ne bannyabo taata wa Kiti Zone Chairman, Vice wange mbadde situtera kulaba nnyo naye oli kati twakwatagana. Bassebo ne bannyabo bammemba ba First Hotel Matugga, bakasoma ba First Hotel Matugga, tutuusa okwebaza kwaffe gye muli nti mwebale kutwagala, mwekubireko mu ngalo. Basheeki abatulombedde Dduwa mbalamusizaako, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale butabuula. Baseya kati nze senga mwamboolabuula senga nagwa n'eri naye buli time omulaga nti mukola ki we muli ku lwange. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, nange nja kutambulira wamu nammwe. Bassebo ne bannyabo tuusa obubaka bwange obategeeza nti ngaffe ttiimu Maama Fiina ne Fiina waako neddayiro okutaba omulala ataliiwo, tutuusa okwebaza nti mwebale kwagala First Hotel emirundi 10 ku 100. Fiina nsobola kuva mu kigambo kyonna ababuze ono nazaala kyolo tasobola kwogera, maama waayo asamma n'ayogera naye tasobola kwogera. Twatandika ekifo kino nga kiringa kya lusaago, saakeerako kumakya kulowooza nti First Hotel ejja kufuuka First Hotel eyaddala. Netandika ekintu ne munnange naye nga tulinga abasaaga abali mu katemba, ne tugezesa wali sayidi eri kubanga twali tetusulawo awo awantu. Nali nagulawo nga nagulirawo senga wange. Senga wange yafumba mu maka emyaka mingi, teyasobola kuzaala mwana. Baawo bwe yafa ne bamwefuira ne bagamba nti abaviire muki mu maka. Kati ngamba lwaki tawana kanzimbira wano senga namusoke kamuzimbirewo ennyumba ngiteekawo. Bwe tuvaawo tutuuka ate First Hotel ono omulala ow'ekyemmanga, era mwami Kajuba ngamba nawe ne batundawo. Naye munnange omu n'agamba ekifo kino kireka wano kyalimu n'Abachina, lwaki kibeera wano tukikolebu wabeerewo kagadeni abantu batandike okujja. Bwe tutyo twatandika olugendo lwa First Hotel. First Hotel neefuuka First Hotel. Saagala mbalimbe kuba namubuuza abanaasulamu tugenda kubajjawa. Nanziramu nangamba gwe mami omanyi abantu engeri gye bendamu, abantu benda ku makya n'olweggulo.
bizinesi esinga okukwatayo mu dduniya yeye kyasinze dakiika 2 olina afuluma, dakiika 3 olina afuluma, dakiika era bwe kyali zaali tezinaggwa nakuggwa. Bwe tutyo ne tugamba naye abantu era bwe bayingira muli balina ekibabulamu, balina okubeera mu sawuna, balina okukola jiimu nga tugambe tukuume emibiri. Abantu tukoze tutya? Nempita mwami Kajoba oyo, Kajoba yimirako ne muyita naye bye bino mbibagamba sirina nze kyenkola, sizimbangako, sikola ki, naye oyo yabikola ki? Naye mugamba Kajoba akafa ako nga kafunda nnyo. Omuntu bw'anayimira nawera mu wooteri ya Maama Fiina ng'ajjaawo nti wooteri eva wali paka wano tosobola kufunayoko kifo kirala. Kajoba n'angamba kyo mu butuufu tewali kifo. Naye kandabe tuba tuli awo nga nannyini wano atugamba ntundawo. Olaba tugaziwa Kajoba asasula ekifo. Ne neebuuza abanayota omuliro batugenda kubajja wa? Kino ekikuba kya ttaka. Kajoba twandirizaako okuzimba hoteri eyo, ekkuba lino limale okuggwa tulyoke tuzimbe. Nangamba gwe zimba ojja kulaba abantu bwe bajja. Abaliwo kati abatatera kubeera wano mujja kumaziwereko saawa nga 2 mujja kulaba ekibeera awo. Omuntu bw'atatuuka ku fast water tafuna mirembe. Oba nabaloga bulozi oba nakola ki simanyi. Baagala fast water. Abantu abamu babula kusula ku fast water ng'ate balina amaka. Olwo bizinesi egenda ekula. Neneegatiwaako emikwano emirungi. Neneegatiwaako omukulu Abudunuuru oyo. Neneegatiwaako omwami Kaggwa oyo. Nengera nga neegatibwako abantu banjasabiggwa ab'amaanyi abagamba tujja kulwana fast water egende mu maaso. Abo ne batandika okukolamu omulimu Andrew oli wayimira taata. Ne batandika okwekolamu omulimu. Ne batandika okutereza ngina kiragala kwamba si kyakulaba. Oyo no yazimba. Yagizimba eno fast water. Ne neegatibwako abo abaana ba Begani. Bamwami wange mwami Sempijja. Beni omutamivu wange nanneegattako. Biki wuyo ne banneegattako. Fast water ye fast naye buli mwaka ekola ki? Buli mwaka bwe twali wano luli si bwe tuzzeemu okubeerawo. Embeera ekoze eki? N'olwekyo mbeebaza nnyo mwami Kalanzi, mbeebaza mwenna abatuwagira Monday up to Monday. That's webale nnyo munnange. Webale nnyo temutusuuliridde. Buli time mama agamba ki, mama agamba ki, mama agamba ki. Ffe wane waffe tuyitawo n'amwatulira. Tetugeya muntu. Bw'otugeya tukulumba ffenna tukulumba nange director gwe bawaana nange nenkulumbiramu. Okitegeera? Nenkulumbiramu ffe tuli free. Nga bwe mpulidde abaana bano nti bo bali tiimu no stress. Ne fast water tuli no stress. Omulundi gwa leero nga nsembeera okumaliriza kwebigambo twazze kulya nakola ki nakunywa. Omulundi gwa leero nga bwe mbagambye nti omuntu ayinza okukwagala nga tolina kye wali omukoledde naye n'akwagala n'ayitawo n'akoma naawe gwayagala n'otya n'ogamba omuntu ono anjagala biki. Omuntu gwe bayita Kajoba anjagadde. Omuntu gwe bayita Arnold Kajoba akoze eki? Ne bwe ziba ssaawa 9 gwa kiro Kajoba aveewo najja wa Maama Fiina mbwere kyagamba. Ne bwe bandi bweru nga nakye neetaaga Kajoba. Ne bwe baaliwo ettaka alirabye nti oba batunda ettaka e Masaka batunda ettaka w'oba Luweero Kajoba.
ne bwaba Fiina alina kye yeetaaga kyonna Kajoba. Kajoba linnya booda, Kajoba linnya booda, Kajoba kwata booda, Kajoba teekanya booda. Ate ng'omulaba munene nnyo yandibadde agwa. So omulundi gwa leero nayagadde okulaga ensi nti gwe gendera ku kwagala, tofaayo kwagala muntu olw'okubanga mugagga nti nga tampa nga talina kyakola ki. Oyinza okukola ebintu ebyo byonna n'ojjamu essanyu. Kwanza neweefiira wano ebyapa byange sibimanyi. Oyo Makoti Kajoba era senga yali mu mpiipisa yamwambaza kiteeteeyi n'agenda n'ekikawo nga Maama Fiina. So Kajoba bali kunjagala. Nina akalabo kange ke ŋŋenda omuwa, akalabo kange ke ŋŋenda okuwa bakandeetere wano gye okwata ekirabo ky'ekisumuluŋŋ enseeraba. Y'osumule. Come open. Do you know English? Sumulula. Wanji mulage nze kino sikirabangako amagulu gakutuse emikono sirina omutima gunkubagana bannange nze nga sina na kirowoozo nti olunaku omuntu asookukwata ssere zigula emmotoka naggulira emmotoka nga sikisuubira nako nti omuntu asookukuwa emmotoka
kaliza sere nandizijjewo ezigula emmotoka bannange ngifunye nandijjewo sere zigula emmotoka mu katonda muggulu bannange nze leka naye bana ekisumuluzo kikino bannange muna kino patala mujja muyambe Andrew yangu yambe akolu kyono ejamu so netubeera nejjo tulina omuntu gwe tuyita ow'empisa omuntu gwe tuyita ayagala ekifo automatically ng'akyagala ye mukyalo ono ayagala ekifo kino ajagala fasiwote n'obulamu bwe bwonna so simanyi oba tivi gyobadde naye badde tivi kika kitubuyire ya kibuto nnyo tweyanzeege naye buli muntu amanye nti okukola obuterekereza okwagala abantu nga tolina kyosuubira omaana otuuka ku lyengedde kola twala firijo gundi ifu kitaka wasiira gituterekere so kyekyo abaana baffe tuzadde muyiga okukola tuyagala gaggawalirawo mangu tuyagala kusuubira nti wenna atandika olwaleero olwo nja kuba nnyimuse kubanga kajuba gye mbagambye olugendo okuva 2011 ntambula naye tanfisangako wadde 10 wadde 10 neesiga kajoba n'okusinga omwana gwenzadde era n'omwana akimanyi nti kajuba tasobya asobya mwesiga ekiraga ewala so neyanza kajoba webale kuŋŋondera webale kunkolera kankusabira onyumirwe futa kubanga okimanyi nez'amafuta wezibula okuba bukubi nze nensindika so omuzindalo guno taata bakaji balina byayogera basebo ne bannyabo ebigambo ze byampeddeko abamanyi waffe mu famire tetulina yadde eggaali era kati nze nsoose ndowooza okuba n'emmotoka era bannange ku nsi kuno ofunanga osabanga mukama akusanze ku maama fiina kati nze ani andingulidde emmotoka bannange neyanziza ssebusentebe wakirwanira taata mwebale baseeka batusabidde banna fasitotero bannange mwenna bannange mwebale mami ne famire fiina mwenna bannange neyanzeege bannange neyanzeege bannange zesina tenyinza kwogerako naye mami mukama akumpeera obulamu akuwangaaze bannange nze nsiimidde ddala mbadde sirina kirooto nti ze ndivuga ku mmotoka nga sirina kirooto kati nange kozi munansonyiwa simuwambye buwambi naye ffe mu buweereza bwaffe
naffe tulina enkola ngenda kwegatta ku mukulu Kajoba ono abeera mutabani wange nange nebaze director ndi mu bidduka ebyo naye tekisangika kuva 2005 ndi musuubuzi wa bidduka ebyo kuva eri gy'otegedde ne bijja wano abali wano batamanyi entambula eyo esukka mu miliyoni 4 kati kiwale tekawansi miliyoni 4 tekawansi miliyoni eka naye yasanga busanzi muntu n'amwesiga ate noono n'atuukiriza obwesigwa bwe abantu basanga tulina bwesigwa kimulaba nti tutufuna tetukola ki tetufuna nyabo director tukweyanza gyo tukweyanzeege ate kati neri mu bakugu akuba kayita market expansion nawe kamuyambako mu bizinesi ye naye nga tawaddeeyo nti lwakuba wa bizinesi oba oli awo si weewaawo tukweyanza nnyo nyabo tukweyanzeege mpozi nno abamu temwategedde mannya gange Godoni Kakooza ge mannya gange Muzeeyi Kalungi Pawulo bwe tutambuza ensonga z'ekyalo kino tukweyanza nnyo tukweyanzeege mukulu Kajoba tubeerako kyoyongerako amafuta naye tompitako ku kkubo tompitako Sebo MC munnange tweyanziza nnyo tweyanzeege kubanga gwowadde ye waffe kugambye nti mwana namulaba yazaalibwa nze njiraki nsoma tetulina bingi byakwogera wabula okwongera okukwasa Mukama akwongere byonna by'omusaba n'abalala obawe bw'otyo nga Katonda bw'aba akwagaliza webale nnyo nnyabo webalire ddala. Okay, Quest Before Media tugusa ensonga tukyeyongera wano ne anniversary ya myaka 3 ku First Hotel Matugga. Ekirabo kino kiwewereddwa mukwano gwa mami nga teye chairman w'ekyalo kino atasobya atagambwako atayawula kwegamba nga buli kirungi kyonna kyonna kiri ku Mwami Kajoba bwe wenanga oli eyo bannange ng'ofunye omuntu ayinza okuba nga mugagga mufube okukozesa amazima kino kyakulabirako kyamaanyi nnyo eri Kajoba mami katini nnyo atugudde mukono naye tumujje mukasana anna tulina mukwata obulungi mama tula ne katebe leero anna tula katebe tula mnaye katebe tweyanziza mami waffe sinyo ako katono mazzi tukyali wano Matugga mami obulamu bulungi mbadde nkyagamba abantu nti omuntu yenna oli eyo n'ofuna mukwano gwo tufuba okukuma emikwano nnyo angeza n'ogamba Kajoba tasobya tagambwako buli kimu nemba nfiiridde wano essaawa zino nenfa Kajoba aba alina okubuuzibwa maama Fiina abadde naki nina n'amataka ge nnina n'ali kujjukiza baiza waliwo ettaka linalina nga liri nabweru eyo nga tebalinakola luguudo olwo naye oluvannyuma nga nalyerabira Kajoba nanzijukizana nga naye poloti eri nga bagitaddemu embaawo bagitundiramu embaawo ekitegeera omanyi omuntu ng'oyo gwowa miliyoni oba 5 oba miliyoni 1 oba emitwalo 2 gakola ekyo ne gakola ekyo ekizakitire ekizakitire Kajoba mbadde simuwa musaala okuva 2012 wetwakwatagana naye nga Kajoba simuwanga ku musaala okujjako akola ne muwaya kakadde n'akola ne mwayo obubiri oba alina abaana balwadde jjukira chairman wa kitundu kito zooni kati nga mu mutima nangamba naye omusajja ono ankolera ebirungi ebyenkanidde wano ndi muwaaki ndi mukolera ki bw'aba toliiwo wooteri n'agitwala ng'ekikulu n'omugamba generator efudde n'afubutuka n'adduka naye nga abakozi ba wano webali olusi olumu balema okukola Kajoba n'akola ki kwegayitandika okwagala Kajoba gwe tomanyi kyembaddeko na Kajoba tomanyi Kajoba bugagga bwantuusizzaako tomanyi bintu byange Kajoba byawaniridde nga nemba nti musajja mufumbo kuba Kajoba tuliraniganye newankubadde bba wange asobola okuga nti kyawa Kajoba nagaba Kajoba mugobi wano ndiko omusajja nesigaza Kajoba
kufumba waliwo emikolo kufumba kutegeka Kajoba tawade naye ku kooti infact wabadde okoze order nti omwana musonyiwe Kajoba n'agamba Kajoba n'agaana tujja musonyiwa Kajoba newankubadde kugaye ne Fina we yazimba amakage gali wala nenda mugamba nkwegayiridde kola ekisa Kajoba gowo omulimu akuzimbira ejjo kuzimbira bitegera ejjo gwatayirezegera Kajoba nafubutukanga n'agenda paka ekisasi azimbire Fina so ndaba ate nekyemuwadde ndaba tekimumaze mpuliramu obusungu abudumu wange gyoli mpuliramu obusungu kyemuwadde okyolowolezezako bbanga kyekirabo kya Kajoba kino lwe nagenze e Germany bandi e Germany nenkola ki neŋŋamba nga tunyuma waliwo era kasoma wa wano mwannyinaze Kizito Mujahidi nga tuli eyo naye nemugamba Kajoba nkwasa ennaku ng'alinnya booda nemugamba naye oba nja kukwata ku motoka ze nnina muwe muwe motoka ku ze nnina enkadde luno mwezi guno gwendi mukate gunagwa zaali meka ennaku z'omwezi Rozeti nga gwakatandika kati ne Rozeti ne musanga e Dubai neŋŋamba Rozeti bwenzirayo ekirabo kyange kyeŋŋenda okusiima Kajoba ejja kuba motoka Rozeti naŋŋamba naye mami naawe sente ez'emmotoka ennaku zino sente z'emmotoka ziba nnyingi nga nja jjigula yavuga bakasoma ba Fast Hotel omanyi twateeka wano emmotoka y'abakasoma banywa ne batamiira tumuvuga tumutuuse ewuwe ne baba bakooye bukooyi emmotoka ya Fast Hotel weerwa kati bwe bunaabikwata mujja kulaba nti mayinjajja mayinja jja ogenda kuwira abayimba gwokowa ng'oyita ni mwami Kalanzi njakunzayo waka kyekyo nno ekiriwo so enteekateeka yoyo okugisuza omanyi omuntu omuwa ekirabo nekimufuukira ekirabo alinawo eyange nagisusamu wiiki nnamba naye ajja kusula ng'agugumuka bye okugugumuka kwakusuubire ogenda mutoyo emirundi egiwera akisuubire okola kuba ate maama we mulwadde wa pulesa ne maama we bwana akimanya ayinza okuba eri n'afeitinga kati aba ayina genda mpola n'amutukira namugamba omanyi kitutuuseeko nti maama Fina atuwadde emmotoka tekijja kubeera kipya mu matu ga maama obulako obusembayo obusobola okugamba omuntu ali eyo ng'alina mikwano gye okukwata obulungi emikwano gye balina kyekisinga obukulu tokola olw'okuba ng'olina kyogoberera kolera omuntu n'omutima gwo gumu ate si yakwatibwa ensonyi aga nti ye omuntu ono ankoledde okumala ebbanga naye buli lwokola ng'olina ky'osuubira be baana be tukozesa ne bajja mu bwangu ne baagala babbe omukoledde emyezi 6 mukoledde emyaka 2 talina kyampa ate nga ssente alina nnyingi n'afunamu ekinugu ku mutima kola ky'owulira ky'osobodde kiringa naffe mu bujjanjabi bwaffe kizibu okujjanjaba omulwadde erabira 100% nti asiimi bw'omujjanjaba n'omuwa omukisa ng'aga ky'omukisa nno kyatereera ssente kati nkola omulimu gwonna nina emirimu mingi ssente nzifuna naye ekyomusajja nate kinnatereera bw'omutereeza ekyomusajja aga maama Fina ekyomusajja kyatereera naye maama Fina bintu sibitegeera ate abaana wenna neba so neffe tukola bukozi mulimu gwaffe gwe twasomerera nti jjanjaba omuntu bw'aba tasiima ajja kutuuka mu ddaakola eki atumbawumba ku luli anniversary eweddeyo nga tuweza emyaka 2 umaru yaŋŋamye nkikubuuze twasangawo luli abafumbye emmere naye nti leero tewannabaawo yadde kibi nnyo ekintuuseeko umaru yakyogedde kibi nnyo ekintuuseeko kubanga emmere gye bagenda okulya yeetaagisanga buli muntu asuddeko n'omumbo n'atwala ewaka emmere egenda okubeera wano yeetaaga omuntu agambe naye ntwalayo muwumba ewaka kubanga sirabawo bantu bagenda jirya bali nyingi nnyo enkoko si bwe buno bukiiki obwo bukiiki bwammwe obwo bwe mugabulagabula ku mikolo famida tuggusa ensonga tukyeyongera mu maaso kyamukisa mulungi tufunye chairman tufunye Kajoba atasobya Kajoba atakubanjawulo naye kikola mbwesigwa obaga ntwala $5 mu banka ng'ozitwalayo tofaayo tugamba nti ate ntwalayo ntambuja ku boda ntwala $5 zintwalire mu banka zitwale mu banka nenga yoga amina nnyo
kino badde okisuubira n'omulundi n'ogumu nga sikisuubira nikisobola okubaawo neŋŋamba ka nange nteekanze bwekazi neŋŋamba mukama nange nfunye ku mmotoka atambuza ebigere emyaka gyonna okuva mu buto obadde tofunako ku mmotoka ewaffe mu famire teri mmotoka wangi teri mmotoka mu famire ewaffe mu famire yammwe teri alina yadde mmotoka teri alina yadde mmotoka kujjako takisi gye tulinnya mama fina musisinkana otya mama fina namusinkana biri ndowooza 210 waliwo omwami gwe nali nkolera bamuyita mwami Kaggwa abeera Kkungu kati bwe yajja n'amugamba mutabani wange oyo akunoonyeza poloti gy'oyagala ematugga nenoonya poloti ya mama fina eyasooka bye nakola n'agamba asijja kusobola kubeerayo n'ogizimba mugizimbemu ne muzimbira ennyumba eyasooka naye kati muzimbidde amayumba mangi nga situtteko yadde ensawo ya seminti kati ebirungi bizze kati so obuto mulala yandibadde agamba kanzibe ku seminti kanzibe ku musenyu kanzibe bulooka oba kanzibe sente zigenda okugula ettaka nange neegulira emmotoka naye kati ngifunye emmotoka ngifunye ate nga nsigadde nkyakolagana bulungi naye emmotoka eno ogenda gikwata otanze bagimpa namala wiiki namanga ngisulamu eyange egenda kusula obakuumu naye bwebawo omusikale omusi gisuzaawo njagala pakingi ni babasikale basukka mu basatu mubaka kibasobola okugamba munnayuganda ali eyo atali mwesigwa obwesigwa amazima tegasasulirawo naye gamala ne gasasula abantu bonna kyena ndibasabye abali mu nsi muno babeere n'amazima tweyanziza tuvugiremu ebisumuluzo byaffe ebisumuluzo baani yabitudde loze tereka yabiina babikuwadde wano nebisumuluzo nga before media tugusa ensonga mukubanga anvugamu nze ngenda okusooka ogituulamu anvugemu tweyagale tweyanziza nnyo waffe omulungi tweyanziza nnyo tiimu First Hotel bakasoma baayo mwenna ate nga buli mwaka wabeerawo anniversary eno anniversary ya mwaka gwa kusatu First Hotel emaze emyaka 3 mu kintu nga kitambula bulungi so abagiwagidde abagenda okugiwagira tweyanza in advance. First of all, walina sauna, waliwo massage, waliwo steam, waliwo buli kimu, ebyokulya, ebisulo. Anyway, gwe nanga oli matugga mu tusanga matugga no oli matugga mu neno bayita First Hotel. Onako olwalero tugenda kusanyuka abayimbi bangi nnyo, waliwo ebyokulya bagayite ebyokulya biri wano, emmere eri wano. Aha kusendesa kigere era mukulu wumalu. Simanyi wogenda kikola naye nga tusula wano onako olwalero. Tukyayongera maaso ku SB Media tugusa ensonga. Basebo ne banyawo mbalamusizza amanya mama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lubalwa lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si mama Fiina. Media, yaffe tugusa ensonga.